Alien skin sigenda kuwa wabira ku police je mpaba mmanyiyo. Njagalo nnonye ng'oli bwomu. Bobanga oli kibanda kulaki otambula n'abantu kinana ndi bwomu. Nonyanga ndi omu ng'oli omu. Bwanzita nasigalawa. Antugumbula, you know? Agala kumpamba kunteeka mu mmotoka. Mu bbanga lya weeks 2 yakagula ebintu bya kawumbi kalamba tubimanyi. Mu weeks 2 yakagula amataka gavaliwingibwa mu kawumbi kalamba. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813 kibere malidadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 793767 obayita ku 0785 597307 oba osobola okugenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room S04 ebanafa ba SMP Tours and Travel kakano bufunze twatandika ne mutaka gowe natulaba bwebale nnyo batiteddala ku Moon TV kwetuli straight bwebale nnyo kutulaba yona gy'osinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Norbert wano ku set nzize bukubiri twayemuko ku mboozi kwebyo ebibaddewo nzijjukidde era twayogera ku nsonga za alien skin emboze yasembayo era twali wano ku papazi wennyini wadde ng'ekifo kye kikyuseemu entuula naye nga waggulu wano wennyini we twali ne twajja ku mboozi awo. Ebimu ku ebyo ndowooza bye bireetedde alien skin obusungu oba byamuleetera obusungu okutuusa okunoonya Norbert ku kibadde wakawungizi k'olunaku olwaleero. Kyentegeddeko weewo Norbert ndi naye wano ku site agenda kutubuulira n'ekimu ku ebyo byentegeddeko kwe kuba nti nno omukulu alien skin amulumbye simanyi kimulumbisizza oba yakitegedde katutandikira awo. Promoter Norbert Events nsanyusa okulaba sewo amaanyi nga matono ddoboozi nga liri wansi nnyo sinti liri wansi nnyo naye omanyi abantu abamu babeerawo nga balina bye banoonya ku bannaabwe. Alien skin abadde akola ng'effujjo ku bantu ab'enjawulo naye ng'ensi tekikola tekiraba. Alien skin mu Uganda ye muntu gwe mmanyi alina obuyinza obukusanga waali n'abantu be bonna bonna batambule nabo nakuba n'atambula n'agenda. Badde ndi mu kulya kyamisana aze okulya bulungi akamere kange ekingege yange owa message ku papazi. Maze okunywa kasoda kange era wansangidde nga nkutte eccupa ya soda mu ngalo. Kati nze kulaba ajja nnumba direct. Okay? Kati mu kavuvuŋŋana awo sitegedde ngenza okulya nga luwankwata mu bulago. Era gwoyinza okugayita kwogeza amaanyi amatono naye esewulira bulungi. Embeera gye njogereramu kati. Alien skin mu kukulumba because bwendebe ku kavidiyo awo waliwo azeeka zaakulembedde naye nga kiraga okuba nti babadde bamulukodinga n'okumulikodinga bw'atuuse wakulumbidde awo byonna bibaddewo sikafu ebaddewo ate n'oba wakukwata mu bulago abadde n'abantu nga bameka. Nze wenyingidde munda nga bansindise munda ndabye nga almost hoteri yonna balinga bantu be. Kitegeeza Saudani bonna abantu nga 20. Kati omuntu ng'oyo tagambwako
mateeka ga Uganda tegamukwatako ne bwakola effujjo abuuka ku kabanga linadduka tewali bamunoonya nkeera alien skin newankubadde ng'olina amaanyi ga gavumenti gonna genkana gatya amaanyi abantu gagera ne gaggwaawo buuza ku bantu abaali balina amaanyi nga mwami Kitatta effujjo lyotandise okukola ku bannayuganda tugenda kumalako ekirala kyendowoozezzaamu nga bino biwedde alabika abadde anoonya ggulire kamubaaka kubanga alien skin mulabanga ekyana ky'omugagga ekitalina mpisa ekikola effujjo ku bagenyi nga bakyadde ewaka nekibalinnya nekibatambulirako ku ntebe nga omuzadde agamba mwana wange mumuleke okay baby come this side so kati ekyana ekyo bwe kikula nekikwata giraasi nekigikuba taata waakyo oba nnyina abazadde bamanya nti kumba omwana bamukuza kati gavumenti ya Uganda ne poliisi bwe muba nga kyali alien skin kitabani kyammwe omuti omusazeewo mukiwaana oba mukigulumiize nga mulowooza nti kikyana kyammwe bwe kito bwe kiri katanatuusa obulabe ku ggwanga lyaffe kanaabakosa bwe mujja okumanya obulabe bw'alina eri abantu ba bulijjo mu kujja wano because ka video akakwatiddwa kalaga bulazi mbeera ebaddewo eyokusika omuguwa tewaliwo bigambo byonna byogeddwawo because tukumanyi ng'omusajja abadde tekolagana na alien skin okusinza ku video zonna zobadde oyogera munnayewuliriza seetaaga kukolagana na alien skin kubanga business gyendimu industry entertainment erimu abayimbi bangi basuba mu 100 naye nga promoter ali mu kibuga wano nga Norbert events ekigenda obubi nkyogerako nekigenda obulungi nkyapulaudinga kati alien skin effujjo nga lino lyankozeeko lyabadde nga jjakola ku bantu lyembadde nga nvumirira buli kaseera nga ne bannaffe bwe tubadde nga tuwogera ku nsobi nga bo balowooza tetumwagala bwagazi naye kati kusawa zino bwetunulira ekiri ku intaneti buli omu ali mu kumuhiitinga kati alien skin olw'okugwa kwe takyalina kyagamba bantu abadde ayagala kumpamba mwe kyemutanaba kutegeera azze ng'emmotoka alina pajere ennene gy'abadde avuga owulira abagirese emiryango gyonna miggule nga mu nkola badde bagala kumpamba banteekemu antwale ate eggulire eryo yandibadde limukolera nnyo okugjawo bino ebyokuba nti yamanyidde Bobi Wine oba onfuna kakati era Mukama nnyambye oswadde naye njagala nnyo bannayuganda babeere resistant ekyo kyankoze singa asanze ndi wa mutima munafu nnyo ada ajja kumpamba ate nekyakyenyiza okumusaba alien skin obanga ddala oli kibaana nga we boogera nga weetenda amaanyi n'obuyinza noonya ng'oli bw'omu alien skin kuba kutenda amasajja okumanya ng'oli munafu n'obwongo bwo bunafu nnyo onoonya nomadi omuntu omu ng'olina abantu 20 kati tekitegerekeka kubanga olina mundu ng'onoonya wa muggo oba nkitegeera kati gwe olina maanyi kyago nze ate bulijjo nze ndowooza oba na musajja wa kiwago w'amaanyi nnyo kiri awo talina n'amaanyi gamu wadde kyenjagala ekirala okukubuuza Norbert gaso zijjeewa because ndabye nga oba badde engeri yakwetaasa nti omusindisa abadde akatuka bwati embeera eno nebaddewo n'omusindika booti kubanga abadde n'abantu bogamba botamanyi muwendo babaddewo naye nga alina ekibiina kyatambule nakyo kusinzira nga bonyonyodde n'emmotoka gye bagiddemu obuvumu obujjeewa obw'okumwetaasa kumusindika kati kankunnyonnyola nze ndi security conscious nze naturally ndi security conscious nina wentuula nga bwemba sirengera kiveeri situulawo onfuna sisobola kuvuga motoka kuva wano nawali nenengera bodaboda engoberera nesikyama bas just kiri in me kiri inside me kati wembadde ndi kukisinzira because buli kaseera I'm just security conscious bawe mbadde ntudde bakubanga nadde ntudde kubanga kutebo gye mbadde ntudde kukubaddeko ne Daudi Mugema nemba kubanga ntudde Daudi Mugema wabadde badde bajja kumpamba bulungi nnyo nga simanyi kiro ne so nze wemba nnoonya ekifo nawe kutula wa strategic location noonye wantu nga mmanyi ekiveeri nkiraba
kati gwogenda okujja mba nkulaba. So obadde wajidde bwati obadde wamulabye dda nga wamulengedde jikira sikolaga sirina nkolagana naye si mukwano gwange alumbya ajja wendi goba osuubira ki ng'ate okimanya ina rekodi y'okukubakuba abantu kati nze nani mulinda nkuba ekikonde naye bwe nnyimuse bwendi ngolodde banneetoolodde dda ne bantugumbula ne bakola bye baagala naye abadde ayagala mawulire ndowooza ono gayi alabiseko nga kutta kabadiya bwati akweyisizza ate era owulidde otya mu kiseera ekyo andi kati bwe buzibu bwe nnina kati oba nkyogere ntya amasimu mujja kunsonyiwa bakuba bangi abantu bange simanyi mpulira obulago ayina engeri gyantuzeemu then n'omukifuba mpulira obulumi embeera eyo bwewedde because obaddewo abantu bangi nga bumanyi nti restaurant papas abantu babeerawo abeesudde abali awo kumpimpi embeera ebadde tetaddeewo bunkenke nakukyankalanya kuleetawo kayoogaano konna era bo bavuddewo batya obunkenke bubaddewo obunkenke bubaddewo naye katulabe ekinaddako tulabe ekinaddako kubanga yeeyita kibanda naye munaye tolowooza nti buli kibanda agenda kuwaabiranga ku poliisi bakuteeke ku kabangali si buli omuntu agenda kikola era sigenda kuwaabira olina kyoyogedde n'ogamba nti no gavumenti naye kirungi kati ntegedde nti onnoonya kati ate kyenkakasa gwe omanyi ndi munafu sisobola kunoonya naye it's okay ogenda kumunoonya nedda it's okay mukwogera wali ona statement gyokoze nogamba nti gavumenti oba ne poliisi nti mugulumize bubi alien skin neja n'abatuusa mwe munaamanyayo ate alien skin namulabyekaawo ng'ayogera kuzimu live zazaakola ng'agamba nti ye tali ku side ya gavumenti tali ku side ya opposition yaliwo yekka ye yeegulumize lwaki olowooza nti nno gavumenti eyinza okubeera kyemulinamu alimba ffenna tubimanyi era bwe buzibu bwatulinako fe abamu nga ffe ka Norbert alimba mu bbanga lya weeks 2 yakagula ebintu byakawumbi kalamba tubimanyi mu weeks 2 yakagula amataka gavaluingibwa mu kawumbi kalamba naye abayimbi mwe mubasasula naye oli promoter okoze n'abayimbi bangi ab'amaanyi teri promoter okoze ne palaso okoze ne baani nga bayimba era obasasula teri promoter abamuyimbi kawumbi palaso omusasula sente nnyingi nnyo lwe mwakola tuwa gye mwakola tezaali kawumbi kino kyenjogeddeko kya weeks 2 palaso natambula n'emyezi 5 oba 4 naye tezasukka wadde miliyoni 100 naye kino kyenjogerako kya kawumbi tubimanyi naye kirungi saidi eri yabuuse dda bamubuuse ate naye ekirungi mu butumbavu bwe n'obusiri bwe akiraga tasobola kikweka tubimanyi ku bino byonna because tokolako fena wano interview ate tokola nange nzekka nga oyogera ku nsonga za alien skin badde nzogerangako bulijjo ate nze namugamba n'ebbanga lino mujja kuba mumaze okiraba era byonna byenayogera byatuukidde nabagamba n'omugamba nemugamba Abitex ne bajjobe weetaddeko abo ba agenti ba sitaani nambeemu kati ate najja awaana sitaani kakati agenti ba sitaani bakolaganye bulungi ne sitaani ate bw'otegeeza ogenda kugwa n'eddalu alien skin ogenda kugwa n'eddalu togamba nti ogenda kumuloga nze nkubuulidde nze siroga naye muli bamuganda nabyogera alien skin batakutwalako mu lihabu nga siva kanungu omanyi gyeva ku booda ya Uganda ne Congo gyenva bangamba nti eddoga eriva e Congo side eyo simanyi sibimanyi Norbert funira ku mazzi g'okunywa Norbert aganyogoga aganyogoga demu Norbert ensonga za alien skin zino abantu bange bonna bali mu kkuba nina abantu simu eri mu kuvugira kumukumu ensonga za alien skin zino zogeddeko nnyo kakati zituuseemu n'omuntu okujja okulumba w'obadde aze n'abantu because tomanya muntu kyabazze nakyo abantu abamu babeera n'ebisi okitegeera olowooza kino kigenda kukoma wa because omuntu aba tuuse okukulumba andi kati ekyo ekibuuzo okibuuza nze nenze ndi muntu wa bulijjo kisaana kugenda eri gavumenti kaalyeko ku kasasiro
mu mutima gwo toyinza kufunamu kirowoozo kigamba nti gayo no kamusonyiwe muleke temusonyiwe nze ayagadde okunkolerako eggulire ansanze ndi mu kulya kyamisana kyange antugumbula agala kumpamba kunteeka mu mmotoka. Uganda tesobola kusigala ng'eriwete nekyali Uganda efugibwa Museveni gwe tumanyi. Kati Uganda buli omu pulezidenti waayo ne Alien Skin pulezidenti wa Fangoni era yasobola okukola kyayagala. Anti kati naye sokunyonyola nagamba nti nalina obusungu okuva gy'oli okusinziira ku ebyo ye byayinza okugamba nti nno mukwati ye ngagamba nti nno boli aweze omwogerera na biki bina because bye mbadde nga njogera nti nno boli obusungu gye buva ate busungu ki bye mbadde nga njogera bimu ku bizibu byakola ki byabadde atusa ku bannayuganda kati bino nga bino byankozeko bonna abyogera enkyolo n'aba tumwagala takikoze nga ate okumanya nze neewuunya abikola ya recording alina ttiimu ye nga balikodinga kitegeeza banoonya mawulire akola effujjo lye nga akulikodinga ku masimu nga balikodinga era bye mulabye bitambula ku TikTok beba bitaddeyo olabyeko ku Norbert Events account naye Alien Skin sigenda kuwawabira ku polisi gye mpa bammanyiyo ogenda kuloga nva kanungu mujja kumusomako ku byafaayo nze nkubuulidde sigenda abadde amanyi ngenda kuwaba ku polisi mawulire gakuŋŋaane no ate ekira kyenkusaba njagala onoonye ng'oli bw'omu bw'oba ng'oli kibanda kulwaki otambula n'abantu 8 ndi bw'omu noonya nga ndi omu ng'oli omu Alien Skin bakutenda noonya ng'oli bw'omu Norbert tewaliwo nteekateekayo neyinza kukolebwa gwe ne Alien Skin okutula ku meeza nemugamba nti nze ekinsumbuwa kino kyekino ntule naye ku ki nemusetolinga ebintu bino tuteese tuti kubanga nze ndowooza mutegenda mutegekawa ayimbawa bw'oba olaba waabanzise kubanga okufa omuntu tamanyi lwanaafa bwanzita naasigalawa kale ensonga zino zigenda kuggwa zitya simanyi because ebintu bingi bibaddewo ne wabeerawo ebintu ebyo ne bibeerawo bwe bityo ne wekanga nti omuntu bamukoze ekintu nava mu bulamu bw'ensi wana ebintu bingi tubirabyeko tolaba wano musajja waffe yafa bamukuba amasasi n'afa naye nga wajja wabeerawo sikafu ngeezo nti yayombe ne gundi nayomba ne gundi okitegeera omugenzi goyogerako wali omulabeko ng'alumba abantu bw'ati direct wali okirabyeko no kyakola effujjo lyakola ku bantu kati Alien Skin gwe effujjo lyokola tomanyi b'olumba tomanyi b'olumba gwe noobirumbira ne mu kamera abalala bajja kulumba nga tewalina kamera Alien Skin tokola ffujjo ku bantu fe abamu totumanyi ojja kutulaba bulabi mu bisaatisaati ne totumanyi Alien Skin naye kale byebyo byange kale byebyo ebibaddewo olunaku olwaleero ku Papa Sport wano okusinziira nga Norbert bw'annyonnyodde of course nebitambula ku social media nga bw'obiraba bwe bityo bwe bibadde jason tuba tugenda kufuna kifaananyi ku ebyo ebibaddewo nga Norbert kennyini atubuulira so katusabe biggwe bulungi nnyo naye nga Norbert agambye tagenda kutwala muntu ku poliisi wabula yava ku booda ya Congo nze gyempa abammanyiyo kale teyanze genze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents
like passport and ticketing. And we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julaina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.